mbadde mulaba kutugusa ensonga ku mutimbagano mba mulaba naye nga buli omulaba ogamba ha oba waliwo yakadde eddamu ne tutuula walefunyeyo ku kaseera akagamba nti SB4 muganda wange nani mukubidde ku simu kumunoonyako kwali kumunoonyako si kuba simu naye nga ne MP Jesus naye abitya bene MP alirudda MP jali mukama amwagala tamuza bulungi emirimu gye naye wanasooka leke Yesu akole ayo mukulu oyo omulundi gwe nasooka nenzijja wano akira otwala SB4 omulundi gwosooka okujja wano kubanga Cindy okujja wano ajja lwakubangwe omulundi gwosooka okujja wano idea evaawo ganti kanoonye kukireba nga tuzeko ku kya Cindy big up nalaba okwagala kwe yali ayagala Kireva twali tujja I remember twali tujja nalina Umaru ne tujja ne bamutomera emmotoka twali mu Ndeeba yali wa bodo banajja namutomera ne tuparkinga awo ne tugezaako awo nagamba mumuleke kangende ndabe Kireva kuba twali tusobola kumala wawo obudde bungi naye nga ye kyafa yaleko wa boda mukulu budde nagamba mumuleke tugende ndabe Kireva sanatala nga ali mwavu abayali no 12 ali awo yegayirira nagamba mumuleke tugende tutabe Kireva so ekyo nakyo ekyo kyo Cindy Temo official najo sinziro kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti July bwatyo nno bwatulabyeko tugenda mu August biri abiri mwesa tukyonna kyatwagaza Katonda yakimanyi kuba gu speed kye gutwala anyway mbaniza kushare olunaku olwaleero era nga tuli pad by banaffe aba Almutawa Enterprises batunda ttaka kubukadde 10 befuna protein na ekyapa bakuye ku namba yabwe yesimu nga bojira ku screen okusoka nga tumanye ebisingawo ogendo lambule protein ojefunire mu abali ebweruwe gwanga osobola okusibako byonna osobola bitegeranga obakwide ku namba yabwe yesimu atawo ng'ovuddewo tunaba naffe aba Hira Holdings Uganda Limited abonno basimi ba biodigester tank mwena abakubidde ku simu nga mwagala okujja ku toy ez'omulembe guno eza biodigester mwebali kakati nawe atanna bakubira ku simu biodigester yetoze toy empya bikabya toy empya betulina ekirungi kyazo intino bitanke bibateeka mu ttaka bateekamu ekirungo ekikuba obucyafu ne bufuuka amazzi ne gavana gagenda mu sokupiri kitegeeza kikuyambako obutanywa mu toy kubanga process galeetambula bwetyo ate ne wobanga sokupiri yezibikidde kyangu nnyo okujinywamu ebikyafu ebyo bigenze musoba kuliko ku namba yabwe yesimu ebisingawo bitegeere Rosemary Beddings ogenda basanga kasubi botuka kubitala genda mpola nga agende nankulabye ojja kubasanga awo waggulu ku mukono gwo gwa kkono batunda bya mu kisenge okuva ku blanketi masuka pillow cases byonna ebintu byonna biwandyagadde ekisenge kyokulabika obulungi banafa ba Rosemary Beddings babina kale nabo bakubireko ate ebisingawo birenga obitegeera Kampala Polytechnic Mengo intake ya July bannange gwako wano ku Kabaka Njagala Road yawo ngo yamukanga agenda ku lubiri tugenda yo twaleyo omwana balina intake mu diploma ne mu certificate bagamba nti ebintu bya engineering bakusomesa okukanika amasanyalaze amazzi SCs n'ebirala bingi nnyo kale gwe yeetaaga okubeera nga ate owegatta ku intake eno n'okwagala okumanya ebisingawo kuba ku namba yesimu kale online business ye nkola empya naddala gwali mu Bulaya ali mu America ojosobola okuyitamu okubeera nga ate weekolera kasente ate n'owummula namu olumu okola ssaawa 24 Monday to Monday lwansonga nti weetaaga okusigala ng'oyingiza akasente naye ate obulamu buno bwongera okubanga bukendeera olumu n'okunafuwa n'onafuwa kakati osobola okukola n'ofisa akadde n'owummula naye ate mu kaseera k'owummuliddemu era n'osigala ng'okola kakati okusobola okubanga ofuna gigs ez'enjawulo genda ku www.jemaimamirembe.com okusobola kubanga atofuna ebisingawo oba ku Facebook nonya Jamie Dimenta osobola kubanga omanyirawo ebisingawo oba enamba eyo eya +44 nako osobola okuyitako n'otegeera ebisingawo kale awo nno nga tumaliriza abanaffe aba brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Chipati Mazima Mall ojjo kubasanga batunda ngoye z'abaana kuva ku lunaku mpaka myaka 12 ate nga bakutegeeza nti nno batunda ebyokuzanyisa by'abaana balina makeup abakyala balina perfumes n'ebirala bingi nnyo kale genda weerenga ate weefunira tumalize naffe aba brain parents there and boarding primary school basangibwa Bukalango twalayo omwana egabaziga gente fe tuli eitenyi gatugamba bana ebiru zibadde zitya malembo zezibu alaye kasoke nkwetondere obusajja tafukana nabadde nfukamira ononsonyiwa amampa nti n'okwegulumiza wamu ne ttiimu yange yonna gye nali nayo okwerijjirako akasajja kamu
Lawrence mutugambire yebale naye kuluna we tuddayo tujjafuna awalala tuyina twaleeta oyo twamuddeyo bugisu enyindo eyo edda twalundanga mukyalo eyo tulunda munabagooca naye kakafukula ennyo bwe kati mukatekamu ekyuma kati eyoyo temuli kyuma afukula gundi ali ate Charles gyali mulungi talina tabbu era kati tulimu manyi waliwo abantu babakiyitiriza ennyo ate fe tukolera ku pressure musokane nekati twazizeemu buto tulina concept ez'enjawulo tugenda kubanga nina okuntu wali wa Charles so tugendayo ddi ndowooza nina kyensobola okugatta ku kiri kye twali tukola nina kyensobola okugatta kakati interview ngiwambye Clever nsanyusa okukulaba tuli ku SB4 tweyongeddeyo seyima official tutandise ekitundu kyakubiri kitundu kyakubiri useme official tutandise kyekitandika nsanyusa okukulaba Clever weewaawo nange nsanyusa okulaba omanyi nzize wano nga nabyenza okukola ebirala Bible nina ntono sebo wegeneza muli kamera 2 Bible nina ntono naye nzijukira nti Moses ye yaweebwa obuvunaanyizibwa ayagala ogobwa omulabye Moses ye yaweebwa obuvunaanyizibwa mu kusooka okujja abaana ba Isirayiri Misiri wabula ate munange ekyewuunyisa ate si ye yabakola ki si ye yabasaza bwe saa zino kye twogerako bakiyita the return of Clever J singa omuntu agamba nti Clever J akomyewo leero abamulimba kati ndabye ekigambo kya Bayibuli nga kituukiridde naye nga we kituukiridde pozi oli yali linya livudde ani mana nasaza abana yali Joshua tiyali Joshua yabasaza finally nti Moses kubira in sync nasaza abana baki ba Isirayiri SB4 kubeera wano kutuukiriza kiri ekyagambibwa nti tutaasa abaana ba Isirayiri okubajjawa Misiri nti SB4 mulimu yagutandika era gubadde nga gujja nga gutambula kati essaawa zino tuyinganga abatandisi tuyinza n'okuza ntuli ku ntobo yaago nga gukyakola ki gukyatambula so I'm very happy SB4 ntandikirawo kubanga olugendo no lwatandikirawo era naye mutwala mpaka mu kanisa y'abatukuvu naye ate terwatandikira wange ogamba ogwatu kitiko ekyatha return already lwaliwo lwakuba nti lusobola okubeera nenga lutambula mpola kati kiringa wonosanga emmotoka ng'otambula mpola otya okugidduka amafuta gaggwemu kati kwali kwongeramu just kufuta naye nga sigobo walinga wera abali bagezaako okukola ku the return of Clever J nga tuli wano ne SB4 byemunyumiza mu kitundu ekisusa sibitegedde naye tugenda tubesinga ennyo ku the return of Clever J kikutwalidde kikubanga omanyi wano waliwo omuyimbi akola concert nga alina oluyimba lumu omanyi Clever J alina ennyimba naye nga takola ku concert kuva Clever J gwe twalina ow'ennyimba owa lukalala lw'emmotoka kuva kwoli kati Katonda nakkiriza osooka obeere bwoti tuyagala otuwe ku lugendo lwa Clever J atoba kati okudda kwoli yagenda baletaddanga nedda kati awo njagala otuzimbire Clever J atobya ate okutuuka kati wano nga ku Lwokutaano tukkiriza Katonda omulamu lugogo agenda kujjula amina kakati okuva mu muzigo wonna mbadde nkyaga naye nga siina bwe nkitandika nga mpira abantu bagala music SB4 yataddemu ekisumuluzo ate bataddemu ekisumuluzo n'asooka abula okitegedde ataddemu ekisumuluzo ano nagamba SB4 mwana waffe watuufu otyo ate kati awo ne tukola tuti naye nga wonna lubadde lukwe kubanga naawe wonna mbadde njagala omaze obbawa obulamu bulumakuze abanga bangekedde ku makya nina kyembuuza lwaki munjagala nnyo olumu ne munfiisa kyenva mbabulako mbaleetera ekyokya tubanguke ate olumu ne munfiisa ebintu byekola Mukama Katonda yandaga awo nanga njagala kukola gye bayita return naye ebadde ng'etandika COVID nayingira mwasooka kujja nga COVID tannaba twaliwo before COVID
netugira mukulu nafuna management ate covid we yajira awo nabanga ayiseemu amazzi awo kati n'okomawo nze nebaza Yesu omukulu yalina ekisa kya Yesu ekimutambulirako. By the way bannayuganda abali eyo muyina engombe egamba nti omuyimbi wa mukisa kati Kireva siwa mukisa kyokka alina omukisa ate ali talented alina ebintu bibiri ebitasangikasangika kuba talent yo kesobola okweyimirirawo nina n'omukisa alina omukisa ate alina talent kiba kizibu omuyimbi okuyimba n'asooka atubulako netumunoonyayo nze nina challenge nanoonyako naye yali muyimbi wange era muyimbi wange witi namunoonyako nemuleeta naye simanyi shote yakola abantu bagaana okukkiriza kuba tukolera abantu naye omukulu oyo omulundi gwe nasooka nenzijja wano otwala esibifa omulundi gwosooka okujja wano kubanga Cindy okujja wano ajja lwakuba omulundi gwosooka okujja wano idea evaawo ganti kanoonye nga tuzeko ku kya Cindy big up nalaba okwagala kwe yali ayagala Kireva twali tujja Naumaru ne tujja ne bamutomera emmotoka twali mu Ndeeba yali wa boda banajja n'amutomera ne tupaakinga awo ne tugezaako awo n'agamba mumuleke kangende ndabe Kireva kuba twali tusobola okumalawo awo obudde buli naye nga ye kyafa yaleka owa boda mukulu budde n'agamba mumuleke tugende yasanattaala nga ali mwavu aba yalina 12,000 ali awo yeegayirira n'agamba mumuleke tugende tulabe Kireva so ekyo nakyo ekyo kyo Cindy kimwebaliza so twali Naumaru oyo kuva dda tuba ne plani zaffe tugamba kati tunoonye kwani tukole tutya tugattagatta so ngamba Naumaru nina omuyimbi wange gwe nayagala okuva edda neegomba newemulako obulabi bwenti naye twanoonya Kireva okumalanga mwaka mulamba ng'ayishiwanga wano mu buloba mwali munene nga kati nze nakulira awo bujuko nabeerako ebujuukawo oyamuze ekigula naye nga simanyi nti Kireva aliwa naye nga noonya Kireva twanoonya Kireva naye tuba tuli awo oba yali Abudumulaasi oba ojja funa omusango senga sibifa ava wano nga tanywedde kyayi nga namuteekawo embeera owulidde Lusebo ate okyatudde amaaso nyiwaako atugere mu maaso byonna bya Yesu munnaye nambuuza ku papa Abudumulaasi naye noonya Kireva aliwa yanga Kireva nakoma mumulondooza mwaka guwedde naye nawula aliyo obuloba kati oba nakonekita ku Lagafaya nga yamanyi gyali twasisikana ku papa kugundi wa Ajaluna nangamba Kireva nze manyi gyali nina n'akasimu ke n'akampa nenkubira Kireva nemweyanjula nga tamumanyi yali tamumanyi ebiseera nawe omanyi embeera nawe nemugamba mbadde nsaba mpeeyo omukisa gumu newenkulabako bulabi bwenti okiba kyewaŋŋamba nagamba ndi munnamawulire nga amawulire ebyo nga ne kamera tazaagala yakoowa yatandika obulamu obupya munnange nampa appointment ebyakatonda bizibu nangamba kale ojja kujjayo tuteesobola lwalina lwakuna nenzija najja waliwo omuti gwa ffene netujja n'atusanyukira bulungi wali obaddeko nga olina sita ogwoyagala okulabako n'omulabako essanyu lyosobola okulira kati nze nawulira essanyu buladi nakankana naye tosobola kitegeera ye yalaba w'amawulire Kireva tomanyi kwagala kwenina gy'oli buladi muganda wa ebintu byokwagala bino sooka obyetegereze bulungi okwagala nakugambye nze nga ndi wavugemi nabagambye mpulira okuyaayaana mpulira okucamuka mpulira omuliro naye tebikulabika ku maaso kibeera munda kibeera munda kati oli akebera emitima yakiraba kyobulaba agamba naye gwe yali tokiraba kanebaze Kireva nze ozijja okunoonya Kireva wano ploti yange yasooka mu bulamu nagifuna lwa Kireva naye takimanyi mba nyambukaawo bwenti mu bwongo bwange nendaba ekifo ekikyasinza okubeera vagini kyensobola nze natuukanga omabe baddekaawo obonakwana omukazi osooka kumwepima munogamba naye kati kano nkasobola mba nyambukaawo nendaba ekifo nga mu covid ebiseera ebyo nkisobola
era waggulu awo unasoka ogula plot esooka awo neta kimanyi nakukimanya olina okweyanjula ssebo amagye ngenda agateekayo nga gambe mpulira mbu nange nja kujanguleko eno kanoonye ku ssente Kireva wanji papa Kireva akomyewo buli ensi ekkiriza Kireva ku mutimbagano yaliko Kireva ataga ayiseemu kisa kya mukama nze ndi mukulaba ebyamagira balabi banoonya ndi mukubiraba kati oli otyanga SB4 atudde ono kuba ndowooza sheeno ebadde esobola okubeerawo naye I think SB4 abadde abulawo mu kazannyo kano owulira otya nga SB4 aliwa nina okwongera n'obibuuzaako bajja oyo kubanga eggulu baatandikiddewo meeting yabadde mu Bwengula kati naye iwange nasigala teruwedde era mujjako kamera nga lutandika kati anyway buli kimu kirina n'entandika yakyo owulira otya nga SB4 ali wano kati nze mpulira nga nasonyiwa ebibi byange byonna iwange kyempulira era we meetinga SB4 ndi sobola okumiitinga n'omuntu yenna gwe mbadde nti okumiitinga ekyo kyempulira mpulira nga bisobose eri mikwano gyange jambulako nga tusisinkanye naddala nga tutuuse ku show ng'etuuse ate yesho okutuuka kwayo gwe ekyo kyo kiteekaawo kubanga tolina kadde kamala ku show yange SB4 atuuse singa kubadde kusaba na kusalawo kwa Katonda leero lwakubiri enkya lwakusatu ne ku lwokuna kuba ku lwokutaano tulina kye tukwetaaza okuleka okubeera nga oli mu mwoyo ogu gumu wandyagadde kulaba kwani omulala anti gwolabyeko ye mwana ayiga okuddamu ebibuuzo kamala nze ku TV netunayo bwenti nga nzaaliko naye nga ndaba oyenze oyo nebanga sebo goli wano naye nga ndaba musajja stress emumalawo kati nebaza Yesu ko omutima gwange alina bwagukoze baaba iye kati mpulira ndi mutolokofu ati nina n'essuubi lyange maaso eryengedde nina mukwano gwange olubeerera atanvaawo gwentambula naye mikwano gyange egibadde gitalabika kati bujji gino mu ntebe mubanja ati nekyayi tumutaddeko otyo SB4 wawulidde otya nga olugendo lwatandika kubanga abantu balingawo nga bayinza okuba bajja ne bamunoonyaako here and there naye contribution y'okukomyawo Kireva gye mu kifaananyi ky'abantu ku saidi y'okukyano yali y'amaanyi twamwogerako nnyo naye ono mu Uganda okubeerako mu mawulire mu wiiki ennamba z'amawulire nga kola nkubuulira Kireva tukola emboozi omuntu ne tukunyuka naye okubeera mu matu g'omuntu wiiki nnamba kitegeeza nti abantu bakuikinze interest kuba bwenkola interview singa tebareactinga sidda kyekyo kyenjogerako wawulidde otyanga kati ate kigezze nga ate Katonda ayimusizza bajjo from nowhere kati kankweko obujulizi John balokole bankyaliddeko wano namuza ki kiwandyagadde Mukama akolere ne mugamba Mukama kuba nange kyekyo kakimala najjayo ennyiriri yazisomye nga mpulira buli lwasoma nga luyiwa buyi yazisabye nakuzisaba naye nawulidde nga bwebiti bwebiri ekibuzo kyambuuza ye ansa gyayagala nze nje musse akiri mu nnyiriri nakisanze ansa yanjiraze mu Zabuli 9 lunyiriri lwa 14 mpaka ku 16 naye nga mpulira okakasa bwekite bwe kiri tutambule kwegamba olwaleero ekyange kyanjawulo kiba nga papa wange sebo SB4 naye ngenda muwala si wala yeyeka era nga naye bwowulira siagala kubeera bwezi mikwano gyange nga temutukuzibwa temubatizibwa onna mu kanisa ye ebbanga liweddeyo tusobola okubikola naye ng'ettooke wadde lya bwereere tulina kuligula nga tulya ku sowani nga teritumala wadde nga likulira bwereere kati nkomyewo okulanga okuba nga nsobola okugaba ku kyennina wabula nga tuli mbadde nkina nga nange kenyini tekinzikusa kati njala nange okugaba ku kyennina owuli oti SB4 nga kyewatandika kiina we kitambula eba emmotoka teyimiridde Saimo nze right now tuli ku kivulu kya Kireva naye nze simanyi waliwo ekino kyennina nange kenyini nga sikitegeera nze nsobola okulaba ekino kijja kwapeningawo
ne muni mwa nchifiringa bebe twangana ne Kireve nnyo yabanjanga show nga nantu babanja show and I remember try tutandise okuorganizing Freedom City nga njo oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munna Uganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District essimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973623888 eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobulaba oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekoleki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ati bakutera biodigester tank kwogera n'omukulu Jofex naye ng'agenda tuula ku percentage nga ntandise n'okunoonya ba sponsor awo lwakuba nti wali obulamu lwaki ebyo bye nagambayo mu Jesus ne tutuuka mukamafu agamba mufune kale obwakabaka gwe ne bakutwala mu kisenyi gwe n'olondawo kisenyi lwaki Freedom City namboole yali taliyo assistant kekererira anteke erira aleme kumbuzabuza wanambuzabuzaabuza okukkiriza kugenda kutottako yaleeta bulamu ekivulo ekyo twali twakyogerako nti kirina okubeerawo nga nze nkifiiringa nga n'omukulu akifiiringa so wano omukulu bajjo ne banne we baavuddeyo era nakola bukozi nga Mukama weebale nga ndaba okuyayaana kwa muganda wange kutuukiridde era nga kebe nga nkuba egenda kutonnya kakibe ki ng'omukulu ajja kufuna essanyu tewali kigenda kuziyiza kivulo kino gwe kyoba omanya kubanga nze olwedde okukkiriza yali akuyina nga nange nkulina ate nga nkifiiringa nti kiteekwa okubaawo era bwobanga oze okugoberera obutambi buli eri bwe twakolanga edda twakyogerako omukulu agamba njagala ekivulu ekinene era nga mugamba nti kijja kubaawo so kana akaseera Mukama ebintu bya Katonda byebuzaabuza bisobola okutwala olunaku ewiiki omwezi oba emyaka naye ng'ate bituukibwako abagumiikiriza mu kaseera kano kiyinza okuba nga ekiddewo kitwala emyaka nga3 naye ng'obuulira Mukama abadde alina byakyagezesa Kireva omanyi omwana w'omuntu osobola okutendebwa nga Katonda muvuddeko ne singa Kireva wava ku Katonda tekyali apeninzeewo nyongera kunywera bunywezi nebaza Yesu kubanga nja kwega nebaza mwoyo mutukuvu ku bwa Yesu kubanga ebigambo birambulukusibwa tosobola Abarumi 10 kugamba buluganda kyenjagala mutima gwange era kyensaba ku baganda bange abo balokoke lwaki kubamba tegeza nga balina okunyikirira nnyo ebigambo bya Katonda naye si mu kutegeera jibakoma utabitegeera jibakoma okutuukiza obutuukivu bwabwe bo bennyini
tebagondera butuukirivu bwa Katonda. Kikyeŋŋamba nti lwaki okomye n'osanga bwe kityo kwe kweyongerera ddala ebuziba okusubira okuddamu okulaba mikwano gyange okusubira essuubi lyonna okuba nga bw'owulira nti ojjanga wa Yesu eno gye tuddiramu essuubi yange lyonna okutuukirira kyekitabo kyekigambo kya Katonda. Beautiful. Tuli kusema official tuli ku SB4 media kino kyakuli ku SB4 media mu kitundu SB4 kye yakola nga akomyewo wano kizaamu amaanyi omanyi bagamba labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu ekitufuula abooluganda kwe kukkiriziganya ate n'okwawukana ekyo kye kitufuula abaki abooluganda buli we tubeera mu kukyobalaba nti omukwano ekigutabula tigwakwagala na bwagalanyi mukyala we mwawukana n'okudivorce nga mukola ki muganda okubanga n'okwawukana kubeera twawukana ate tusigala nga tuli baki baluganda ne tukkiriza Katonda tugenda okutuuka mu concert ya Clever J nga buli gwe twandyagadde okutunulako gwe tutunula wano gwe tunula era ndowooza SB4 tusaba buli omu ali eyo omanyi isho ya Clever J ono teyambaye kuba tetumusanze ng'agenda kufa eno njiri eri oyo omugagga yadda mu kyalo agamba nti nze bannange kirabika ebintu byagaana so kati agenda okujja ogenda gatta sitafaali ku bujulizi buno nti osobola okugenda eyitibwa mu kyalo n'okomawo buli anajja mu sheeno nze bwenti bwe nkimanyi buli anajja mu sheeno okwagira Clever J omukisa agenda nagwo ogwe kukkiriza bukkiriza n'ojja mu sha Clever J omukisa ogenda nagwo gutya nti ebyali bisibe byakuta gye binsibidde ebbanga eddene ng'ate njaya n'okugulirwawo gojja buzi mu kivulu kya Clever J wange bwe nkimanyi oba oteekeddwa okusumulukuka oba oteekeddwa okusumulukuka nga nawe olaba bibadde tebitambula ebyange byatandise bitya okutambula kasita ozzeeko mu kivulu kyange gwe jangu mu kivulu kyange ntegeseewo ka time nga njagala blaza damu damulira abeko obubaka bwa sinika eri abavubuka nayagadde nkikole nze mba mbusindika naye emirimu mingi gimuntiseekaawo ku stage saagala kwogera nga njugumira kati ntegeseewo ka time k'abaana ba ghetto babeeko ekigambo kye balyako nange kye nnalya awo kubanga mbadde sobola kgenda mu makanisa bagamba ekyo naye Mukama kabakuŋŋaanyiza bulungi bw'ati nze mbalaba bakuŋŋaanye wabalabye dda mbalaba bakuŋŋaanye njagala message eyo bagiryeko nga faani wa Clever J olowooza muntu kikyagenda okufuna nyimba ki olowooza omuntu zalina okujja okusuubira mu show ya Clever ennyimba za Clever J zeeyogerera kati omuntu ng'ovuddeko ku kyokunyumirwa ajja ng'omukulu wagambye ajje asumululwe ajje anyumirwe ate era ayige waliwo session y'omuzannyo atugambyemu awo waliwo session nga yo ya muzannyo era ngenda mukwata ensobi ndi munnakatemba mulungi naye yampise nenzanja mu paati eyo naye enteekateeka emaze dda okukolebwa tugenda mu final rehearsals bajja tugambye ziyinza okubeera wali ku Ram House opposite papa wow so tugenda mwezi okulanga emizanyo gituukirizibwa abazinyi banyola batya ebiwato gana amazina sige gano bya so you are invited wosula kati n'olwensonga eyo obeerawo tugenda lwaleero kwe kulambula venue n'abagambe nina okugyetolamu emirundi 5 venue wetugenda nogyetolamu emirundi 5 kati twagala tugirabe nabe ne stage bwegenda okwebima bibaleese biki lunaku lwaleero okubanga tuteeka buli kimu sebo beerayo ku rehearsal zaffe oyinza obeera omu ku bagenda okuzannya omuzannyo tulina omuzannyo gwe tugenda okulaga bannauganda so bajje omugolo nawenna ojje kyemmanyi Clever ku nnyimba zonna zonna zenyuma so yagamba nti baluno zonna zenyuma ng'ovuddeko kunyuma waliwo ate eziyigiriza mulimu byanjawulo waliwo okunyumiwa obunyumire nga teziyigiriza kati ng'ovudde kuza okuyigiriza waliwo ez'obwakatonda nga ojja kuwulira oluyimba obuuze luno Clever yaluwandika nga maze kutunula mu bulamu bwange ebyaddala waliwo oluyimba lwalina zezimu kumpya nga kubeera naawe olaba akaseera kokolimu
abantu bakwabulidde nga oliweka so nga session ezo 3 ogenda kujja onyumirwe oyige ate osumululwe so gwe wena wena jangu abaana abato mubaleete abakulu mubaleete abavubuka tujje ajja kukuba omuziki ye mwekakasa performance nje kakasa ajja kukuba omuziki gwe nyine gaye nti Clever nkubulire tulekemu ate agagenda mu extras kitufu SB4 era na kino nkisaba mukama extras zabala zibeera mbalala ezange nzagala lira gulu obe weewulira yeyo si kwewulirayo bamanyi ndina mwana wawe banzaale eyo bwana wena ngoli Sudan eyo batuguleyo ko tugende tukubeyo ko Sudan eyo yonno sebo ne security ino kuva wana e Kampala ngenywedde kubanga luli bantwalayo ne bambulizayo omwezi mulamba ngendo okudde Kampala nga tebakyamanyi kakati bobo ntwala Sudan sebo bankubidde dda luli bangamba leta abantu bonna abali mu nsi ya leta kakati kulunu nawe ngoma zolaba ku performance ya feri olyoko oguyimiriremu mbadde nkyali awo ku milioni 8 ng'okyafulumya mu bivulu bwe bityo naye yongera olabe performance bwetambula tulyoke tutegeke nga si bya kutambulira ku kkubo nga bwe twali tutambula tuyinayita mu bwengula ng'ontwala Sudan nkakase nga omuntu yenna ndabye eri si kutuuka eri kumbuliza bulizeeri walinnyako ku nnyonyi nalinnyako papa nze kanzo kempere kino obujulizi papa passport yange yayolezebwa mu ngoye obudde bwonna tunaatera okusaba Katonda w'ekiseera kyonna tulimegawo mukama bulungi buwezi wabula tusabe ng'oyo Katonda w'ekiseera kyonna kubanga ye answer passport yange bagizizaawo wagifunye nagifunye saawa yonna we waba wayagala etokota butokose nze muyimbi labayo papa wayuddeko omuyimbi omuntu gwe bagamba naye gwe oyinza okugenda mu kibanda ky'emmotoka olondemu emmotoka nolaba nga kiba kyangu ewange kiringiza otandika ogenda ogitunulemu ogambe nti njagala eri noyinza okunyooka kataluko kuno gwerinda ate kunyooka bunyoosi n'okutumbiira waliwo abaali bamwagala e London biseera biri eri nga bamwagala ku nnyonyi agenda e London abikube omusajja akyaliwo amaanyi kati atega luli twalinga nze nabanga kuluda twali batusaga busaazi kuluna amaanyi mangi ekirogo kyaye kikyaliwo nga ne passport tenajja nga ne bongamba mbu omulimu guli America ekisooka mu bwongo bwange eyo passport yafa n'okugifuna si kyangu sosobola kuwaga head yonna ekola birala nga olwedde ndaba mwana misirano myerere eri emabega naye kati kyatadde gwe mukama wali tumanyi bwe mpulira passport yawedde ebisuubizo byange byonna ndaba bajja babituukiriza bulungi kati nange ndi mu kuteekateeka kuba bagambye todda tosuubira kuddayo tosuubira ate kati bagenda kugira ne ngamba mmwe bwe mubadde musuubiranga bwe mutyo kakati Yesu kaaliwo tupande SB4 we twali wali of course people take sides anze ndi team Clever SB4 toina kyongamba anze ndi team SB4 Clever toina kyangamba mu kaseera kano nga tugenda mu concert kicho oyinza okumpeera abatulabe eyo kati saawa zino ate kyoyogedde ekyo kinsanyusizza waliwo team SB4 waliwo team Clever kati zonna team zijje team Simon weri akali zineda kati zasoro basoro ba musaidi kati abantu baali bamanyi nti waliwo ekintu ekyamaanyi ekyatutuka wakati naye nga ate mazima tewaliwo yadde nno so kati tiimu ezo zisobola okwegatta wamu netufuka fena tiimu Clever kuba ye mugole ku mugole so kale mujja basobola okujja ku mukolo gwo naye abazze kulaba mukolo kugenda kulaba azze kunyumirwa so timu zegatte wamu oba timu ani ne timu ziri eri mu ba mayanja mujje kubono ono muganda waffe ebyaddala muganda waffe so timu zonna tomokweyawulamu atenze ndi timu gundi tujje twagiro nga tuvudde ku kyo wagira omuziki jangu wagira omuziki onyumirwe ate osumulwe oyige ekyo kirungi nnyo era nkyaniriza ekyo nkyaniriza ddala naye okujja obuzi ne batakyo tekimala bakole batya balindeko
oba olumwana akulukutemu akasayi k'abamayanja nedda SB4 ekisaakyo kingi nnyo SB4 ekisaakyo kingi nnyo kati abasajja nina abasajja besaagala kunyiiza n'abakyala naye ku bwa Yesu kyenva ngamba bannaye tolinda ki kuba tulanze olunaku luno okuva dda tuze tululanga lutuuke era mpulira ennaku zo saagala kwesitresinga nnyo amiina njagala kyeyongere mu maaso mpaka ku lunaku luno ku kyokusonyiwa gwe nga tonnaba kuyiwawo omubiri bw'otyo ekisa n'amazima byabawo ku bwa Yesu kati amazima ekisabo bw'okyogera tolekaako tewerabirayo mazima kati gwe okoola bukowuzi banno bajje buzi muno bagenda okusumulirwa ate abayige kinakyo kituufu kati omaliriza okkiriza kansabe mukama waffe Yesu Kristo kino nkisaba mukama waffe Yesu Kristo agonze emitima gy'abantu era bapakira okwagala munda yaabwe owulira alongoose emitima laiba kati nnyo kansooke otumire ku mukulu Alex Mwangi yankuleko kasimu mu biseera biri nga ayagala Kireva ne tugenda omukulu najja natuwa surprise ku Comedy Store surprise yote tukigaana singa ebaawo ku lunaku olwo lutya olwokutaano lwennyini yenda kubirako bajja akasimu ati sikola nzekka surprise eyo singa mukama atuyamba mbalamusizaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 04 musanvu 26 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagaziza omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. simanyi kyetwogerako oba okimanyi tusabe Katonda kibe oba okyakuba manzi wanaani ogenda okuwira wali eri mukulu ali mu America. Kakati kino ekyakoleddwa nze papa nkubye ebivulu bingi nali seegomba kuba ekyo nga ninayo olunaku lw'ekivulu asekise neegomba kati Yesu waali ebyo mbikubye nga chapu nkuba 6 olwo ebyannema 8 nenkubako 6
naye ku bino saagala kugattikako kwanza wadde era ne Bajja yagambye nti this time gwe bw'oswaza nze ogenda kubuswaziza Uganda yonna kati tokwatakwata buli mulimu buno leka tusooke tuteeke ekintu kyaffe waggulu nenga kakati ategeeza kati oli focus eri ku kivvulu focus tekivulu waliwo abampaddeko ku bushekaliro ngenda kubaayo wona eshenda gye ngenda obaako naye nga tumaze ebivulu bino naye nga papa yange tokwata show yonna era ono wonsangidde ssebo onsanze ndi mwavu bulungi anti sikyakuba buvulu ninze sheeno kati abo bonna obuvulu bujja ku lunaku olwo ndabanga ebikemo naye Yesu waali amina budde bwonna kale bannange embeera nno bwetyo bweri Clever ensonga etulese wano olunaku olwaleero kwe kwongera okuba nga tukukeberako n'okuzaamu amaanyi n'okukakasa abatulaba eyo and I believe anaamala okulaba show eno olunaku olwaleero ate ogenda kwongera okwesunga concert egenda okubeera olunaku olwokutaano omukyala wamuyise obadde wakoma ddi okulaba Kwesi Bifo mbadde mulaba kutulugusa ensonga ku mutimbagano mba mulaba naye nga buli omulaba ogamba oba waliwayo akadde tuddamu gye tutuula walefunyeyo ku kaseera akagamba nti SB4 oyo muganda wange nani mukubidde ku ssimu kumunoonyaako kwali kumunoonyaako si kuba ssimu naye nga ne MP Jesus naye abitya MP gyali Mukama amwagala tamuza bulungi emirimu gye naye wano asooka aleke Yesu akole wanasooka aleke Yesu akole so wabeeranga awo n'ogamba nandi mwagadde omunoonya naye nga n'MP abitya kati papa kiringa katwaliro gambye wali skin tuli ba mikwano mulungi naye simala gaduuma we nange ninza ampisemo egaali omukwano gumye ninza okufuuka nga luli soko tuwemne kauna kaimba kaka alien skin yako binyuma bitya kinyuma kitya biriba bitya binyuma bitya twalako nawe tondeka mazima omutima gukubaganye weita sunda bia tumunywe abalimu ebimeke kwa chobalume twalako nawe tondeka nayate tondabisa bwenkusaba mukwano tondabisa mpa abayaye bajatuseka bonongana bajatukesa wa kuba tubaweza naze nekimeke twakanga feza kachali mabaga mulindeke kituuza bwetu betambula so ku kyalo kuno ekyalo abantu babulidde nti bannaye tugenda kuba lugogo abo ku kyalo kuno kekalanga katambula go badde wano nga sound ekuba bitya ne bansabye emotoka gye basobola okuviirako eno kano ke kalowoozo kange nyinza obutafuna motoka naye mbagamba n'abali eri sigenda bafunira bambi mwekwate bwekwasikwasi kubanga wanaava omukisa wagala okukolera tugende bugenzi binagandi ite motoka twasembayo okwogera sebo ng'oli mu kuyaaya n'ekyalo kyo kifuna amasannyalaze studio etandika amasannyalaze nagafuna oba oli awo amasannyalaze nagafuna kugambye nali wano omuti gwajja guyimba kidende nga guliko bangi kidende wamma kidende ng'omuti gujja gusembera mu kinnya kidende tebayimba bigambo byabwe biriko olwo bayimba kidende wamma kidende ne baguteekayo kati oyaka kati njaka studio yaddamu okukola ekola naye sinagiggulawo obutongole nina ebintu bye najjamu naye saagala kugenda nnyo lwa nsonga nina ebintu ebiteefuirirwako ng'ombe nga nina kyenkoze kyesaagala naye ate era ngenda kutwalayo olabe improvement ezeewo gyentaddewo mu bbanga ttono nga sinaba kukuba kivulu nja kuba emazo settinga kale ekintawanya eddoboozi kyantawanya sound card gye nina sound card gye bampa bwetyo bwekola erina kyetampa naye ng'engoma njikuba eddoboozi litanaba ani yakola eddogo lyafuluka Jona yalikola Jona watoina project kiteza di wajjewo wano sinaba naye nga ninawo obuyimba bwange obutandise okuwandiikibwa kuba concentrate and write kino nzizo kibagamba nti obulamu mutali Yesu temuli kino nzizo kibakakasa ebyo bye twebereramu tubeera twerimba nze obwange nabukwasa oyo mwana obwange nabukwasa oyo Yesu bwe buyimba tuwandiikira eyo concentratively owandika oluyimba lwo nja kutwalayo olabe
tumalirize SBF bigambo kibi obyosibira abantu ebyo maybe nze balina kyesikubuuza naddala ekikwatagane wano nga bwe tuli bwe nze ebigambo byensimbayo okugamba munnayuganda yenna ali eyo tuleme ekintu kino kifuulamu enjawukana tuwagire Kireva nga muganda waffe tuwagire Kireva ng'omwana waffe ate nga mukwano gwaffe ffe abavubuka naddala abavubuka akaseera kano kwesitula obanga osobola okujja nosasula omutwalo oba 2 oba 5 ku kivulu kya Kireva oba omusitudde tujje tumuwagire tumulage omukwano ebyaddala kino bulijjo kyayayaanira Katonda akimuwadde tuleme kumuswaza kati amaanyi gali mu ffe nti wonerekereza emirimu gyo ku Friday nojja ku mulyango nosasula omutwalo ojja kuba ofunyemu bintu 2 onyumiddwa oyize osumuluddwa ate nga ne Kireva omuwadde essanyu abayimbi bano tuleme okugaba nti abo badda twagala bapya dedde bano abayimbi be baffe n'abapya nabo tubaaniriza kubanga okuyimba music industry ennyanja ojja kujjoseneko otwale olekaawo n'abalala bajje teggwaawo kino okuyimba kuli wide tewaliwo myaka gipima nti ate kati abo bakaddiye mbw ate kati atona akyali mupya natuka kukola kivulu ate kati no tujje tuwagire buli muyimbi aliwo nga tetwekubidde side ate oba wa gospel oba wa ngoma nganda oba waki fena tubeere ekintu kimu tetukoma ku Kireva yekka wonna wawulidde nti waliwo ategese tugende tubawagire kyembagamba Kireva je mama w'abaana anaabeerayo sibwako mwoyo tujja mulabiraawo naye Mukama nga takkiriza era tujja kulaba nga bw'otulaba nga tetuliiwo ojja kutulaba nga Yesu afuga bigambo ki by'oŋŋambira abantu abo batubasiibula abatuuliza era abatulabako eyo ndi musanyufu nnyo okubanga nzemu okulaba ku SBF addamu ne twogerana bulungi aŋŋambye abaddeyo ng'olwedde andi mu mutima nange mbaddeyo ewange nga tannaba kuggwerayo kaakali tuzeemu tulabagana mujje ennaku z'omwezi nga 4 erugoko KCC ground ennaku z'omwezi nga 5 ngenda kubeera Colony Hotel Mukono ennaku z'omwezi nga 6 ndi ku Ero Beach opposite Ero Beach near Lido Beach wetwakulya fanya kazi ne Talafia nga tukola video kweyo Ero Beach so mujje mu bungi show yaffe tugitegese bulungi temuli byesitaza tujja kusangayo byesitaza wabula nkusuubiza essanyu ejjereere abagenda kujja mu show yange bajja sinkana mikwano gyabwe bajja sinkana mikwano gyabwe jangu ozule mukwano gwe yakubulako luza kyenva nkugamba gwe jangu ko olujozula mukwano gwe yakubulako mu kivu kya Kireva je kerako oleme gamba nti olina byotalabye ya ngenda kujja mu ngeri ya njawulo twamaze do bitegeka ngenda kujja mu ngeri ya njawulo shege na kwa massive byuma babita ba planninze birungi nnyo nyimba ngenda bakuba sessions 2 nga bwenzi bagambye session N session B ninamu emizanyo egiyigiriza era nga Bible bwegamba nti omwana wange tovanga muteeka lya nnyoko naye tovanga muteeka lya nnyoko so tova mu kuyigiriza kwa kitaawo kakati wano mujje tuyige kale tweyanzeege njagala Bajjo si mukwano gwange naye nzikiririza nnyo mu kwa prouding omuntu nga alina kyakoze eki abapromota Uganda omuyimbi aba n'oluyimba n'amutuukirira n'agamba nti amupromotinze naye ng'ekyamazima atambulidde ku luyimba lwabadde akola ki naye yafuna ekirooto oba okwolesebwa n'agamba Kireva Joyo njagala mmutegekemu ekivulu n'ayita mu baamawulire mpolampola Kireva n'amuleeta n'amwambusa paka kati essaawa zino ensi yonna weerindiridde ki ekivulu ekyo Bajjo njagala kukuwa credit 100% weebale completely promote ndabye ekivulu nga Bajjo akiranga ebyaddala maximum respect weebale ku promoting era kino nze nkyogera wano nzikiriza Katonda abantu bagenda kujja naye bw'abanga Kireva je amaze omwezi mulamba nga luvannyuma lw'eddakiika 3 abeera mu maaso g'abantu Kireva je amaze okukomawo n'ekivulu nga tekinnaba akola ki kubeerayo kale SB4 media mbere bulungi SB4 ngambye walabyeko abantu nga bajjudde amina mayi agenda kukolawo embeera
oba tulinde njagala muyisaamu ggaali muyiseemu eggaali kubanga ekyo gy'emirimu gye ng'olese bizinesi njagala muyisaamu ggaali maama waffe mama Fiina akuyiseemu eggaali oba kanaaba ka tebo ate njiwulira bangayi mama Fiina yalokoka mukubadda mulokole namulaba these days ate yayongeddemu yalokoka ebikolwa yalokoka obulamu ate nga Yesu byalokola olaba ebintu ajje mu show yange bannaye nange musaba ajjeko mu show yange kubaire show mama Fiina mukwano nawe nkwegayire janguko mu show yange luli nayimbako mama Fiina nga sound si nungi janguko mu show yange nawulidde nawe walokose jangu tufaanagane bannaye mubeere bulungi Katonda abanjagalire mweraba